Tukomyewo nkulisayo nnyo gwe atulaba program eno eteekebwamu ssente aba Cashin Business Consult bali awo Wakaliga Sekabaka Road olutuukawo ekipande ojja kirengera waggulu. Bano no batwala abantu ebweru mu nsi ez'enjawulo Qatar, Dubai, abasinga kudiringa nnyo mu nsi ez'Obuwalabu. Wabula bano no tebatwala bakozi bokka babe muyita bakadaama nedda. Bano batwala n'abantu bano banjagala kola bwa security, njagala kola mu supermarket, njagala kola mu hotel bakutwala nosobola okubeera nga ofuna ate ng'otaddemu kitono ddala. Abantegeeza nti bana bagenda okola obwa maid oteekeramu ddala ssente tono, osasula registration fee n'osasula ebipapula ebitonotono gyemitwalo ndoza nga 12 n'osobola okubeera nga otambula. Nze Happy King Uganda nyongera okutegeeza nti nabagambye omukulu ono gwe tuli naye bamuyita Gitta Benz. Omukulu ono naye program ya leero yagitaddemu ssente era nga nja kuyisawo akalango. Omukulu ono alina emmotoka ezipangisibwa ku mikolo egy'enjawulo. Emikolo nga embaga okwanjula graduation, oyinza okuba ne graduation ng'olina emmotoka yo ey'ekirooto, wandyagadde otambuleko mu open roof, wandyagadde otambuleko mu limousine, osomye ebitabo byo bimazeeyo, lwaki totulako mu limousine bakuvugako, tundula yiyo weeri, oyina abagenyi oyagala batambulizeeko obava ku airport oyagala okubakima, oyagala obakimire mu mmotoka ey'enjawulo, ate ng'olina ebakulembedde tundula yiri weeri ebakulembera abagenyi n'obateeka mu limousine, nabo n'obatuusa nga bagamba weewaawo. Mu East Africa okujjako ba president neffe tuyina, nze nina limousine Mercedes nze kawana mu East Africa, era embaga nzikole Kenya, nzikole Tanzania. Ogitikka ne mugiteeka ku motoka ne mugitwala oba ogivuga n'ogenda? Tugenda era mbadde nvuga nnyo ne muwala wange oyo Gitta Sinsia ne Patricia wo, mbadde nvuga nnyo nabo, tugenda mu bifo eby'enjawulo okuvuga abagole. Waawo abaana batuuka ekiseera bamala university ne bakula, nabo ne bagenda ne beetakulira. Nalowooza nnyo nti balibeera mu byange naye baŋŋamba na watusomesa naffe tukole ebyaffe. Gisawa naffe tuzza amagobago. Kale nga wowulidde emmotoka zino ebifaananyi nga wobiraba biyita waawo. Emmotoka zino ebbeeyi nsaamusaamu. Ono muntu ate ekirungi kinyuma nnyo okukola n'omuntu eyabonaabonako okusinga okukola n'omuntu ayinamu amalala. So kyemmanyi temuyinza kulemererwa ng'omukulu ono oyogedde naye. Maaso eyo gye bujja nja kuba n'ennamba y'essimu ngisoma akalango kano ngenda kakubira omwezi mulamba bwereere. Naye nga sinyinza kweyabira muganda wange Kiwoovu Videos ekyengeraawo, omukulu oyo yabadde ku nkata. Omukulu oyo asangibwa Kyengera ku stage, olutuuka ku stage alina branch 2, ono ye adiringa mu bya sinema enjogerere n'ezitali njogerere, era nga naye tujja mukyazaako lumu tumanyeeko kujembuddewe, kubanga kyemmanyi abantu abasinga balaba firimu nga bamulanga Vijje Junior amulanga wama nawe benyinya wadde toliwulira Kiwoovu Videos ekyengera wamu ne muganda wange Gordon Phone Repair naye ali awo Kyengera, nga baganda bange awo bafuba nnyo okulabanga nange omulimu guno ngutwala mu maaso. Kale ndina quiz ku kamera katweyongereyo kakati njagala tutandikire wano nga tumaliriza, kubanga ekitundu kino ekyokubisagala kiwanvu ennyo, wabula njagala tugezeeko okufuna ebyo ebituufu bye tulina okufuna. Ojja otya okuyitibwa Gitta Benz? Erinnya lino litandikira wano ng'oguze Benz eno eyasookera ddala? Kati bwengula Benz eyasooka waliwo omutabani wange bamuyita Samusoni Lubega, mwogezi wa poliisi. Kati Samusoni Lubega oyo yaŋŋamba anko ngenda kwanjula naye njagala ŋŋendere mu Benz eyo. Kyatukola bulungi ne kiweesa omukolo ogw'ekitiibwa. Kati mikwano gye bwe twaliyo nayo n'abalala ne batandika nga twagala Benz tugenda wano. Kati ate ffe aba Benz era gye tukanikira n'okukola services zaffe nga nsobola okumanya abantu abalala, nenzija nga mpandiika amasimu gaabwe n'amannya gaabwe, nentandika nti bw'oba oyagala emmotoka z'empaka, emmotoka z'abagole tuzirina. Era natandika awo awali emmotoka ezo, natandikawo n'emmotoka zaali 2 zokka, naye nenteekawo ekipande ntuvuga abagole. Abantu ne bansekerera, naye nga bwe tufuna aneesize nfuba okukola obulungi ennyo. Bwe nkola obulungi
motoka bwe ziba zisingawo ne nkubira bannange bali be nasanganga abayina Benz nabo ne baleeta kati ng'etteeka lyange liri nti embaga bw'eba y'Entebbe jangu tugikole naye bwe tukomawo emmotoka zo zirina okumalawo essaawa 2 ewange waakiri tulabweko abantu oba 5 oba 10 nti awo wabeerayo emmotoka zaki yadde ayina 2 naye asobola ofuna eziwera 4 kale bwentyo bwe natandika Mukama nankwatirwa ekisa nengenda nga neewola mu baali bagiyita Barclays Bank kati bagiyita Absa bwe neewola nengulayo endala nensasula mpola bwentyo bwenzize ate n'ogenda ng'ojjamu enkadde nnyo n'oleeta ku mutindo omupya bwe bityo. Ojja okufuna ewantu awo? Wantu awo nina omuntu eyali ampangisaawo mu kusooka naye twamala ne tukkaanya oluvannyuma ne nteekawo ne restaurant gy'olabye ne nteekawo tulinawo ebbaala n'omukyalo omulala atundirawo engoye ne pool ebyo bwe bitya. So mwakkaanya kati kitegeeza ekifo kyange kati kyange tekiri mu road reserve tekirina buzibu kitundu kiriko mu road reserve naye emmotoka teruba lutalo kuba ne bwe ŋŋamba gipaakinga bbali wa luguudo esulawo n'esiibawo nga terina musango gwezizza naye ate nze abuuka n'omwala n'enzira ebbali ate era ndowooza ne bwe yali badde gavumenti omulimu gwenkolera oguweesa Uganda ekitiibwa kuba nina n'abazungu bendaba nga bayimiridde ku mmotoka zange beekubisizaako ebifaananyi. Of course bayimirira abamu ne bajja ne beekubisizaako ebifaananyi sikirinaako buzibu kuba bonna gye bongera obbiteeka kuba ku marketing. Njagala tumanye ogula Benz eno tetwasembeyo okutegeera tetunnamanya mulimu kyawo gwali okola okusobola okugula emmotoka eno eya Benz. Era okyali mu masimu go kano? Mukadde ako nali ndi mu masimu nga gentunda naye zo Benz jukira nafuna emiliyoni zange 7 nengula poloti gye nalekawo okumala emyaka value yayo erinnye era nagenda okugitunda ng'edabolinze ssente ze nalina okusooka miliyoni 7 nengitunda 14 yeyangulira Benz eyasooka. Kati kitegeeza eno bakupangisa ogenda ku mikolo nga n'amasimu gange mwendi ngatunda. Amasimu ago gatundira bbanga ki? Ndowooza gyalinga myaka ng'ena kuba namaa nembeera ekasenyi naye kasenyi tugenda okulaba ssente nga zikendedde nenzija kubayita nengula konteyina kati nenyongeramu TV, radio, biki ebyo kati ate nabyo bwe nalaba amasimu gafuusa abantu bagazzeemu bangi ab'omu kabubbu bagatembeeya butembeeya kati nago nengalekawo kati konteyina nengitunda nagiguza oyo boss wa S&S supermarket yawo bwe nagiguza nensobola okugula Benz ey'okubiri nenzija kati kwezi 2 mwe natandikira okujja nga njiya paka. Kati amasimu ogavaako waddira ddala mulimu guno ogw'okubeera ng'opangisibwa ku mikolo? Ddala mulimu gw'okubeera nga ntambuza emikolo kati nga nina okutetenkanya ssente ezongera okugulayo ku mmotoka ate n'endala ezisobodde okuba nti nkola bino. So wagendanga mu Barclays eno ne bakuwangayo kalooni so n'obeera ng'okola nga bwebasasula kalooni zino zewajjangayo wazigulanga mu mmotoka? Olaba ekirungi kya looni za Barclays ye banka yokka eyina looni abasobola okuwa looni nga totaddeeyo musingo nga bagoberedde obuntu bulamu bwo n'engeri gy'obankingamu. Kati nze ndi ku level olebwa miliyoni 10 nga sitaddeeyo kintu kyonna ate era mu banka eyo balina kaadi ze batuwa ngaffe ba premier customers oba ne kaadi gye bakuwa bakuwolera ku percentage eri wansiko ate ba insurance nti bw'ogwa ku ndiri basasula half n'eddwaliro naawe n'osasula half bw'ofa family bagiwa miliyoni nga ndowooza kati ndi mu miliyoni nga 32 ne sente ez'okuziika n'eza mukyalo ow'omumaka ow'empeta ez'abaana abato booleseewo kati ninayo insurance eyo batemako sente ezo mpola mpola naye nga zikuyamba okuba nti olina kyotegekedde ku famire. Kakati tujja tunyumya ku muvubuka okuva eri ku myaka 13
kuva eri mu P3 tutuuse olwaleero wano ku Gitta Benz. Otuuka otya okukula ebintu bino ebisinga n'ojjango byesalako mpolampola okugenda otwalira ddala obuvunaanyizibwa? Ekyamazima nze ndowooza nazaalibwa ndi mukulu mu birowoozo. Ebintu byanzijukira bye nakolako ebyo twaligambye ng'ebyekito we navubira. Nali muto nga tukwata emisota, enswera ziri ezaakula zikutte mu butimba n'ogitta n'ogikwata n'ogyezinga ku mukono n'ogenda weekweka oba mu kasiko, omuntu aba afubutukayo n'ogenda ogikasuka mu luguudo n'alyoka afubutuka emisinde n'ogirondawo n'odduka kwegamba ebyo. Nali mulalu g'amazima nga mufu naye kati okukasuka olina okulondawo odduka aleme kumanya kubanga omanyeze embooka eka ziba zikoze eki zikaaye. Era lumu Mukama yantaasa naye kwali kufa. Twakwata timba mu butimba ne tumukuba ne tulowooza afudde ne tumuleeta ku mwalo, tumwesibye mu mubiri, tumusibye, tumugobeseza abakazi abasuubula ebyennyanja, kumbe nga timba mulamu. Katumala omuzanyisa twekoze byonna, tumwezinze mu bulago muki, kati tumwebasa bwe tuti ng'atunudde mu nnyanja. Kati amayinga engeri gigajera Timba olwawulira nti eno yeeri ennyanja yagira omulundu kumaca n'adduka n'agenda, ffenna buli omu n'atunula ku munne bw'ati. Nali mulalu nnyo, nali mulalu naye kwegamba ensi eno bw'oteekuza ekukuza. Kuba nze nalinanga obusungu obw'ettumbiizi, era lumu nakubako awo wa poliisi bubi nnyo ne bansiba byakulwana. Isaac Sebulime yafaayo nnyo naye okunziza engulu nga mbuulirira. Nina tatange Profesa Lwanga Lunyiigo, oyo omwami ate akoze kinene kubanga saafuna budde bubeera nnyo na taata wange, saafuna bubeera na maama. Budde nabumala nnoonya ssente neerandiza ng'omuntu. Kale kati abo be bantu abalinga abanviiriddeyo mu bukulu ne bannyamba. N'empozi n'ekirala nazaala nkyali. Nze omwana wange yasooka namuzaala ndowooza n'emyaka 18. Kati mpezeza emyaka 47. Nina omuwala omukulu, si mukulu oyo n'omulala era naye lwakuba abaana taata wange yansigamu ekisiraani. Yazaala abaana 9, buli mwana ffe yatuzaala bana, abasigadde buli mwana ne maama we. Mwana tunange nekinkwata. Nina abaana abalala 5, buli mwana neki. Abaana boyina be bali mu maama omu. Mu maama omu. Abasigadde 5 ne baba mu 5. Kati yensobi ate nze njagala nnyo abaana. Njagala okuzaalira ddala abaana bangi. Nati abakyala abamu n'abantu abamu baagala kiraba bwe batya. Oba kubanga ekisinga okuba ekiyinza ogiyisa ensobi nga totute buvunaanyizibwa nga taata. Obubumbulina nnyo era nze ekikwatagana n'omwana. Omukazi ogenda n'ensigaza omwana kuba ggwe osobola okugenda n'ofuna omusajja omulala naye ate omwana nze taata we teriba taata we mulala. Naye kati obadde ombuuza ngeri ki gye natandikamu okuba nti nkula bwe nazaala abaana abo nakiraba nti kati nfuuse taata, nfuuse muntu wa buvunaanyizibwa era bwento nkoze nnyo okwewola n'ebirala okulaba nti nzimba ebintu ebifaanana bwe biti lwakuba famire yange njagala ebeera ennungi n'abazzukulu bange kyokka saagala muzzukulu wa taata Mwavu. Njagala omuzzukulu bwe baba bakireeta kiriko omugaati ne kabbulu bandi wali ekyo nja kireera nsanyuse n'ekiza okulya ebyange nga tekijjiddeeko mugaati puliisi. Sazala Mazike nazaala abaana balungi, mufube okulaba temupapa naye munoonye ku mikwano emituufu. Tofumbirwa nga tonnakola kusalawo kutuufu mu mutima gwo. Fumbirwa omuntu gw'onoowa ekitiibwa.
fumbirwa omuntu gwotya kale abe mukwano gwo naye ng'omanyi nti bw'aba agambye kino aba akigambye saagala omunyoome saagala okole ki ate era nkutira abaana bange ekyokuba nti bbaawo azadde ebweru todda wange mu musajja yazadde kwata abaana ba bbaawo kuŋŋaanya bakoddomi bange bba ate kye naali bakuutidde butayisa mu bawala bange maaso osobola okuzaala oba ki naye tomulumya tomujooga funa engeri gy'okwatamu ekintu ekyo kuba nze omukyala we gwe nnina awaka kati abaana abo boolabyeko kati abo abasatu buli mwana ne maama we naye bayisibwa kimu obalaba bali mukwano basanyufu naki era nze bwonzaalira omwana abeera wuwo ng'ali mu lubuto naye bw'aweza emyaka 4 oyo wange ajja asome ne banne mu holiday maama gwe namuzaala mutwala ki omwana kusoma bukutuuka komyawo bwentyo bwe naalyagadde. Ekirala kye nnyinza okwongera ndowooza okukubiriza ku bavubuka kirungi nnyo obutanyooma mirimu naye okusobola okuba obulungi sooka olwanenga bw'osobola ebirungi obyerekereze ne kati ogenda n'osanga abaana omuwala gw'okwanye naye gw'ayagala akwane akolera emitwalo 4, 2, 3 omwezi okitegedde gw'ojja giteekamu akamotoka kamu ku bumotoka nga 10 bw'olina ezo ssente kazikolera essaawa ng'eki otaleeyo 3 ago nga tokiraba oluusi ng'ensonga kati ate naye kwayagala akole ki saabakazi abalungi balina okimanya tebaggwaayo ebirungi biri mu maaso kola obeere bulungi abantu batuuka n'okuyiga feka tulina ebifo bye tugenda munolaba abantu bakugeya Gitta okitegeera lwakuba nti olina woovudde n'obaako wookola ki wootuuka babeere bagumiikiriza bakole nnyo basobole okutuuka ku mbeera nabo ebalabisa nti omuntu ampise ddala yoyo omutuufu ampisa. Okusinziira ku byoyiseemu ekitundu kino njala tukitwale nga tukiinsipalinga nga bwe nagambye mu ntandikwa okusinziira ku byoyiseemu newotuusa olwaleero muli kiki kyosinga okwenyumirizaamu n'ogamba ddala ono yenze? Kwagamba nze neewuunya Gitta nze Gitta naye ate neewuunya Gitta obumalirivu bw'ayina nyinza okuwa ekyokulabirako nalwana nnyo okutegeera Genosalo oyo bwe namala ne mumanya alina omukyala gwe yampa Munnakenya nanga omukyala oyo agenda kugula ku bantu bange ab'omu ggulu n'erira soya ne kasooli bafune ku ssente naye nga nina okuvuga omukyala oyo mujja ku proteya okumutwala erira mujje erira muzze eggulu mukomyewo e Kampala buli lunaku okumala wiikisesi era eyo gye nakola ssente ezaagira amadirisa g'ekizimbe kyange ekyo gye nazifuna baali bansasula bulungi naye nze kye neewuunya ku Gitta ndi muntu munafu era emirimu gino gye ndimu egy'embaga kuba mukola mu by'embaga okuwolawolayoko ku busente biki ebintuntu bwe biti amayumba g'abapangisa nina kati emirimu egy'enjawulo mwesobola okufuna kasente naye nze nzuukuka ssaawa 3 nga maze owuliriza kawenja ssaawa 3 ng'amawulire ga CBS gawedde wenzuukuka naye bwe nfuna omulimu kati ennaku zino eziwedde wiiki ewedde era mbadde nkolera mukyalo oyo obwongo kasaba mpeereza nti Gitta wafunyeeyo akalimu okola emitwalo gyo 8 olunaku mu mmotoka emu gy'ovuze n'ogenda ebyotulo bidda bbali ono amafuta ani agateeka mu bali bo be bagateekamu naye ng'okola sipiidi 2:2:108 sipiidi okusobola okumaintaininga emmoloka ogenda eggulu eva eggulu egenda erira eva erira ekomewo ku proteya lugendo luwanvu ovuga kilomita nga 10 olunaku okitegedde kwagamba naye nze kye neebaza Katonda obuteesaasira ekisinza okussa abantu baffe obwavu kwesaasira abantu tebaagala kumenyeka kiwanvu kasita akolamu byakozeekoze nga gawannye waawo ssente tebazintuma
otegereka nkoleko kyensobodde ebisigadde nkole ki mbireke kyekisinza okuleeta obuzibu. So tukomye okwesaasira okweyagaliza naddala abakyala basudde nnyo abavubuka mu buzibu. Sooka okole. Abaana baano baagala ebintu ebirungi ebiwedde. Gulako ewala awatali awo kulinaana wammwe w'obadde olowooza. Ensi ekula buli kadde. Gula poloti yo ebeere eyo. Saako sseŋŋenge funa abagirimamu. Otegedde obudde bw'ogula poloti 3 oluvannyuma lw'emyaka 3 ojja kutunda emu ezimbe mu bbiri amakaago bulungi na buli kimu, endala ekuzimbire amayumba g'abapangisa. Omusajja yenna bw'otunulanga ng'osobola okukola miliyoni 3 omwezi kobe nga amagulu baagatemako otudde naye ng'omanyi ezo zijja kusoloozebwa zijje, tandika okwetegeera nti olinawo otuuse mu bulamu. Naye bw'oba olina omulimu naye baba bakuwa miliyoni 5 naye nga tonnategeka kikyo kisobola kuvaamu miliyoni 3, muganda wange n'aligambye nti okyali oba ki oba okyali bubi nnyo. Nyiikira obeeko kyotegeka omanye nti olina kyotegese mu biseera byo eby'omu maaso. Amazima kintu kikulu mu bizinensi yonna. Amazima kintu kikulu. Okuwa bakkilayanti ekitiibwa. Kuba nze nina abantu bangi bembeeramu. Ng'omuntu bamugambye oyo Gitta. Bakuleeta n'ogamba naye nina kye nafuuka ekitegeeza. Nga ggwe kyewuunya bwewuunya. Okitegeera? Kwegamba okuba omukakama omuntu agenda najja n'apangisa emmotoka. Kale akuwadde miliyoni 2 atutte emmotoka 3. Naye tulina bakkilayanti betutuukako mwe badureva muliriddawa twabagambye edda biki omugamba munnange mwatugambye tusigale wano era obwedda we tuli oba tubadde wali mu parking tusonyiwe tetwategedde n'akuvuma n'akujenjebula bw'ati. Leka kumutwala nti olw'okuba yakuwadde miliyoni 2 ng'emmotoka z'omutwaliddemu za miliyoni 5. Mmotoka za miliyoni 5 wampaddewo miliyoni 2 kati biki? Okikola omu yagenda akinyumiza abalala gwe genda ng'omwetondera. Kuba nze nina abantu benvuzeeko ebiseera ebimu. Mwe badreva mmotoka mwazaddewa biki n'omwetondera n'ogira n'ogenda okutuuka eyo gye mutuusiza gye bagenda mu bifaananyi n'olaba ate abakuye muzeeyi Gitta nga tusanyusa okulabi ani Gitta tyono ye Gitta oye Gitta mukulu Gitta munnange omanyi nammwe nga naye bw'obimanyi n'olaba ate baami nga ye yaswadde olw'ekyo kye yakoze eki. Okwefuula omuntu wa wansi kya magezi nnyo. Abantu naddala bannayuganda baagala bitiibwa. Gwe mugondere muwe ekitiibwa kyo tekiina kye kikuggyako. Nze teri kinnyumira ng'abantu be basinga okuŋŋamba nti weebale kukuza abaana n'empisa. Nagamba abaana bange gw'osomye mateeka. Naye ate amateeka ago gafunamu. Oluusi ataasomerako ddala yajja okukuleetera omulimu ojja okujja ssente ezigenda okukufuula ekyo ky'oli. Ne mbagamba mugondera abantu. Ofukamira n'obuuza omuntu. Oba n'omuyisa tekiina kye kikuggyako. Ate ekyo kikwongera na bwongezi kitiibwa. Okugamba nti muwala wa gundi ayina ki? Ayina empisa. Ne mbagamba mubeere baana balungi, mubeere baana ba mpisa, ekyo kye kigenda otuwanguza okusobola okusukka ekyo kye tuli. Nga tusembayo njagala tufuneyo ebigambo 2 omuvubuka omutuufu atayise nnyo mu kaŋŋambe kati nkwe example omwana we omulenzi tayise mu mbeera y'emu gye wayitamu asanzewo ebintu ate naawe kennyini omuteeseteese okubeera omukozi. Omuvubuka omukozi biki byalina okusinga okutunuulira? Njagala kutandika bwe nti eriyo abaana be bayita ba bonlaki basomye ewaabwe n'emirimu bagiina bafuna byanjawulo. Naye nze mutabani wange Gitta wa siniya 2 ennaku zino omukozi wange yagenze yabadde ayoza emmotoka nga yasulamu mu mmotoka saagala kumanya yabadde azisulamu. Bawala bange oyo yakola amateeka Sinsia Patricia mbadde mbavugisa nabayigiriza emmotoka kuvanga bato. In fact Bukyankumba University ebaawo. Patricia ye mwana yasooka okufuna ebbaluwa emwebaza ng'omwana asinze okubeera ow'empisa mu university nga Miss Nkumba. Nze abaana bange baatuuka okugenda okusoma
iPhone 6 Plus yali yakafuluma ne Note 4. Buli mwana yagenda ne nessimu ya million 3.5. Nembaga emmotoka gye mwagala gye mba muvuga mukuume ekitiibwa kyammwe n'empisa. Nembagamba abalenzi ababalabe essaawa ya leero balowooza tuli bagagga era tageti zaabwe zijjaga nti ako bwenka kuba olubuto njadduka lekera kasita taata abwalina. Naye nembaga mmanyi gye tuvudde n'obulamu mwe tuyise. Mugende ng'abaana b'omuloodi mweyise ng'abaana b'omukopi. Bwe bulamu abaana bange bwe bakoze eki. Era nkugamba nti mutabani wange oyo kati yamanaginga Benz. Naye omukozi bwe yagenze kyamuweddeko nga mugambo ino sula mu motoka. Era yasuzeeyo paka nga tumaze ofuna omukozi oyo gw'olabyeyo. Yasuzeeyo ennaku zibadde nga 5. Nga yasulayo yakeerozooza kuba tubaye tulinawo embaga ate ezikeere nnyo saa 11 ng'emmotoka erina kusangibwa ng'ewedde okwoza. Kati alina zuuka ku mwenda azoozi. Yes. Era mukubire simu tevaako. Saa 10 ozo emmotoka ziteredde bulungi tweyongereyo. Okitegedde nze siina kajanja. Muba munyina kukola. Kuba omwana bw'otamulaga bulamu obwo. Ffe twazaalibwa mu famire nga bwe tatange yali mwavu ng'atunga kyalaani. Otegedde abaana bamulema okusomesa. Tata wange yanywa omwenge nga bwe wali okiwulira. Ffe twali bafeeriya mu famire era nga buli omu alowooza bwe tujja okuba. Naye bataata bange bonna abaali balujuuju abaali baki. Taata tebyala abaana be yazaala bazzukulu be essaawa ya leero bye tukoze byewuunyisa. Kati nze naalisabye omuzadde yenna ne bw'oba oyina ssente mmeka omwana tozimumanyiiza. Omwana nze ne bw'aba agamba nti kumugulira mpale oba kiwa kiri mukuutisa ekisenge n'asooka akuutamu ku kisenge senga awo oba n'ayoza emmotoka bulungi ssente ze ne zirugenda ng'alina kyakoze eki n'amanya nti Entebbe yaki ya bwereere alina okugikolera. Era nze nyinza okugamba nti muwala wange oba bawala bange bw'omusanga ng'akutte Benz ku luguudo bw'oba toli musajja odda bbali. Nina vidiyo bwe nja okusindikira ng'ayingira sipiidi 2.2 ate nga muwala naye ng'avuga 5,500 Benz. Twatuukanga ne batugamba embaga nti mugenda vuga nti Kabaale. Mutuuse mu kkubo emmotoka ze tuvuga kati nzungu za masannyalaze n'ogisitaatinga n'ekulaga nti tejja kuyimuka. Shooko yatudde. Kati gw'okubira okuleeta shooko nakyo giteeka musudde essaawa nnamba emabega. Oli abakubira emmotoka ziriwa mbuulira kiki ekiba ku luguudo awo. Abaana bange bavuga emmotoka era nabasubwa nnyo kuba kati bakuze banyambako bwalumu nnyo. Bali mu mirimu gyabwe banga tusomesa kukola byaffe naffe katukole ki. Naye bansanyusiza nnyo. Naye bansanyusa kuba kati paatu sebo yajja ennaku ezo nanjerega n'okunjerega dati. Eno ennyumba kati tekyatujyamu kati ffe tusinapinga ebiki wano. 5,000,000 ziizo yongera kotereeza enju. 5 yazimpa. Si kulimba ne wano nkulaga message wano paatu amanjayo ne 10,000,000. Yampolayo. Mukama amuwadde omukisa era neebaza abantu abamuyambye ennyo abamugulako ebintu kuba yasobola n'atunda online. Naye omwana wange mugezi ogenda omusanga ali mu bitanda ogenda kumusanga Entebbe ogenda muli naawe n'ogamba nti bwe banaatambula bwe bati. Nze n'ekintu ekirala nze paatu simumanyi nnyo namusanga Busanze nga tupangisiza emmotoka kaali ka Benz ka open roof twali tulikolera ku botanic awo era gwe yamutukwasa n'ogamba mwana wange oyo mumukume bulungi naye twafuuka mukwano gwe naye si muwala mubi naye ekituufu teyeeraga. Paatu ye muntu gwe nagamba owaaye bampe kanamba ko kati nga omanyi omuvubuka sijja kulimba naye n'ebirowoozo birala nnyo okitegeera naye ye muntu gwe twayogera naye n'agamba naawe nze tonsobola naye ate oyina enamba yange tujja kunyumyanga ne tusigala nga tunyumya paka n'olwaleero tuli bamukwano naye ye muntu ali straight. Kati ffe bino ebintu ebyaffe betuyina paatu nani mwegombako following ye eya ku Instagram w'amaanyi nnyo kati ne mugamba tuyambagane nemugamba nyamba olumu mpostingireko ku Instagram nangamba ekituufu abbi nze mbeera bize nyinza obutasobola
embwa kwe kale tewali buzibu ate ekintu nekiranze kiyinza okubiriza abantu abalala tonyiiganga omuntu abagambye amazima obwo buzibu tuyina oli agamba amazima nti nyiza obutasobola omulala ajja kulimba nti nja kusobola agano kikula tojja mukyawa naye nze paatu yaŋŋamba abi sijja kusobola kuyambako naye ate nze ne mugamba nange nsobola okukola ki okwongera okumaketingirako engoye ezo netwongera ebintu bino byakuyambagana naye ekintu kyenja okwebaza zempisa zewayogeddeko singa mu kirasi gyalimu ife teyanditulabyewo naye kati gwe atalina na motoka atalina njogere naawe ki sinza kuwa namba yange naye nze nina enamba ye awaliwo emabega kaawe yali abuliddwa enamba z'essimu era ne musindikira naddamu n'agisevinga nangamba ye esimu zange namba zaali zaavaamu bwe namusindikira naddamu n'agise ekyo kiraga obuvunaanyizibwa obusookera ddala omuntu okutwala obuvunaanyizibwa okulaga era mu mbeera eyo nagamba omuntu ali bw'ati kino kirina okuba nga omusingi gulina gye guva so nze namusaba nnyo enamba yo namba nali nagifuna dda naye nenkunoonyako ate nekinsanyusa nti wandibadde bwepanka okufaako obufi nti kati gwe njogere naawe ki ewe munkoleko interview nja kukwatagana n'aba TV endala bajja kunkolako interview okubeera omukakamu kwegamba naffe kituyigiriza mu mbeera gye tukuliddemu naye ngenda kusaba otuwe akataleke katusobole okubeera nga tusiibula n'akalango oyongere okukayisaawo kale okusooka kansooke nkitwalenga kutumira omuntu nze gwensinga okwegomba ennyo mwagala nnyo musajja bamuyita Chairo Vega onange kyali mugagga bw'onoonyeza ku kyali n'omutegeera mugagga ali wano bali mu America kyali Lubega wa gavana yes naye kyali alina empisa nze nayagala nnyo kyali twabeera nnyo mu motoka z'empaka naye ng'obawulira ne lumala bali mu competition buli omu talekera munne naye ng'era kyali ne bwawangula owulira njagala otuusa okusaasira kwange eri muganda wange lumala ne bavuzi bannange abalala yayabiza omupiira nesifuna kuvuganyizibwa okumala naye mwebaza nabo mbebaza olw'okukola ki era nga de bali mu competition obasanga beekutte ku mikono nga bali wamu senna ekyo njagala kiyingire nnyo mu bavuzi b'emmotoka z'empaka abaleero abaliwo bakoppe empisa z'abakulu baabwe abo ekyo kyansanyusanga nnyo abaana kyali olaba ng'ogenze mu kiraabu yaabwe bayinza okuwembejja n'okufaako gwe neweerowooza nti ndowooza oli wa kitalo gye bali bakitalo naye bagezi eyo engeri yokka gy'olina okukwatamu omuntu najja mu kifo kyate era n'akomawo abantu bayigire nnyo ku bantu abafaanana bwe batyo era nze nyongera okwebaza abantu bambi abanjagala kubanga ffe kuno ku kyalo kwe tuzaaliddwa kwe tukulidde nze amazzi nakulanga kimaawo kati eriyo omuntu w'oku kyalo kuno nga tayinza nakujja mu kifo kyange kunywawo kacupa wakiri akatambulira n'agenda eri waggulu ng'awulira kwegamba alabanga gwe gw'oyiseeko naye ne mbasaba abantu bonna ab'omu bifo eby'enjawulo na buli kimu naddala tribe ey'Abaganda tuyige okweyagaliza tususse nnyo okubeera ntuzimbira bannaffe emitima n'osanga bali abantu ab'ebweru nze nina we ŋŋenda awo mu wooteekawuku n'asiba amazzi abagasima n'ayera n'akola ki bonna banyankole era bw'osanga bikyuseemu mu kiga naye bonna buli asobola ayina oweewaabwe gwasise n'akola ki naye ffe tunaakomawa nga twezimbira bwezimbizi mitima okitegedde twerwanyisa bwerwanyisa twongere okwagalana n'amawanga amalala ge tulina tugaagale naye nago tugasaba gatwagale tubeere wamu tusobole okukola okubeera ntuvaayo neebaza nnyo bakasitoma bange abajja mu Gitta Benz family Gitta Benz family eyo gye muwulidde gye tuvudde nga tujja tutoba ate era stiru tukyatoba eriyo omuntu ajja okugamba ez'emmotoka baseera nnyonnyo ez'emmotoka bakola nedda nze mpuliriza jangu twogere ate bontwalako emmotoka nyinza n'okukuwa ekifo kino ku bwereere okitegedde kuba wano tutuuliza ddala holo yaffe etuuza abantu 150
wano wabweru tutuuza abantu 100 okitegedde abategekeddwa obulungi kati abantu basaba mutweyune bwe twogera obulungi tuyinza okuwa emmotoka ekifo n'okitusanko ne tukuwa ekyobwereere tuyina obuliri abantu bwe bawummulira jangu owummuleko bwoweza emirundi eno gwokutaano gwa bwereere nze abantu njabbawa bonasi naye bannaye siina byuma bikebeza mwambale oba muyiteeko ekisubi hospital bakeberera bwereere saagala kuwoza kugwa obwereere lwe nafunira ebirwadde eyo kale njagala okwebaza bannayuganda bonna abaagizi b'emmotoka z'empaka mbasubwa olwa kino kye tuyitamu kituufu nange ndaba nti keekadde ntere ensimbule naye ndowooza bwe naaba waakusimbula tulina okutuula okulonda tukuteeke mu kifo kyange tuzeeko pulezidenti omulala naye ng'abaliwo mumanyi nti nannyini kutandikawo kintu kino we tusobola omusanga weewali era tusobola omuwagirako oba okuwummulirako eyo nange ekijja kunkola bulungi nzikirize nsiibule kuba naazina obulungi ate era naava mu ddiiro. Akalango tokayisizaawo? Akalango Gitta Benz family mbabuulidde tutambuza abagole katuyinamu nga tundura tuyinawo n'emmotoka endala ennene bano abaagala ebyattuwa oba ki tusobola okubatambuza ne tubatwala mu bifo ebyenjawulo genda okukola tuwa zaabwe. Ffe tulina limousine Mercedes Benz musobola okutuulamu abantu 6 nga muyina we mulaga oba mukolo gwa mbaga oba ki. Tuyina convertible mpitirivu nnyo teri common wano tuyina emmotoka ndowooza nga 2 oba 3 kuba emu nagira BM kesi nagira bawalala kati eyo nayo musobola okujja ku luguudo. Tuyinawo restauranti caayi byakulyawo ebiri engoye ez'omulembe nga zitundibwa ebiwala ebirigita mujje mwambale nga bwe muliisa ku maaso mbeebaziza nnyo mpozi nina n'embwa German Shepherd nzizaalisa nziyina zizaala nazo nenziguza abantu mayumba g'abapangisa byebyo n'obuliri awummulirwa n'abaagala okwewola akasente akatonotono naye ng'era birimu mpaaka myunku w'ente jangu nga ddala olaba oli ku kisenge naye nga kyogoba ddala olaba kikola ki kikuyisaawo. Yeetaaze Gitta Benz mu namba y'essimu eri 0701 42 30 36 ne 0772 42 30 36. Kakati nno gwe abeetaaze ojja kubanga wafuna ku namba y'essimu akadde ekatukutte angenda kubanga mbasibulira wano muganda wange Segawa ekataawo webale kubeera nga obeerako bonna abasinziira mu America e Boston awo banaye mwebale kubeerako aba St Paul Anglican Church e Boston mu US awo mwebale kubeera nga mubeerako mbatumiddeko nnyo Susan Roy Grace mubuulizi omukubiriza w'ekkanisa Rosette Mario n'abalala mwenna babadde ku mukutu gwaffe guno olwaleero. Aba Benz family manyi akatambi kano omukulu ajja kubanga akatambuza kabatuukemu mwenna abawagirira emmotoka z'empaka wamu n'aba family ya Gitta family nze Habiking Uganda mbadde n'omukulu ono olwaleero. Olwaleero tubadde wano ku beach oguddako nno tujja kutambulako mu ttundu lw'omu nga wetunyumya ku byenjawulo atayongera okutulambuza ku bintu bye ebirala byakoze. Tuli naye bwe muba mulina ekibuuzo ekirala kimwetaaza okumubuuza mujja commentinga waawo wansi tujja kwongera okubiwandiika ate nabyo tubibuuze tungwere okubifuna. Ngenda kusaba atakumira mpeera bankumire mubeere bulungi nkoze ne Quills ku kamera mubeere bulungi mweraba.